ate okumala ebbanga eddene myaka nga 21 kuddako mwami kajimu ate nange erisa mutasanvu oyo leero Katonda anyambye ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 27 ngenda kuweza emyaka 63. Nazaalibwa 27 October 1962. Era bwe nakula ku myaka mu 8 nalina emyaka 18 nze nakuuma akalulu ka DP wano mu Mukono nga mwena temunnazaalibwa akasewuufa ne tuwangula nenkulembera Goma. Waliwo abakulembeze abaaliwo nga disitulikiti etuwa ssente okukola emigga baziyitanga handidagger walls, naye ng'oli bamuwa miliyoni 7 ga ssente lw'Egoma n'atakolayo lugana lumu n'azirya. Ne bakola ekkubo eryava ewange mu kirowoozo ogenda eseeta nga tulima bulimi tuyakomala myuni zaali nyingi ne bazirya chairperson n'atakola nempulira obusungu kozi basigaye nesimba Egoma nezija 2.5 nandi wa DP era nempangula 5.5 1255 namba yange gye nafuna e Kampala era njirina olwo nenva mu DP nengenda mu Nuupu at 70%. Nawangula polling station zonna mu Mukono abamvuganya baali 9 ne bagaba na 3. Era okuva olwo sigendaako mu lukiiko lwa president lwa NRM. Abantu bampayiriza kumpayiriza kwa kubiri nti nagenda ekyankwanzi nga minisita wa local government service nga abakulembeze ffenna nga siyinza butagenda. Era mu lukiiko lwo nasabira ne service delivery gyenjagala kino kikwate egenda okusooka okutambuza obulungi Mukono Municipal Council. Ng'abantu bangambye nti natunze Mukono nenjiteeka mu Bweta Kampala Metropolitan Area. Batuwadde ssente wansi wa Mukono Municipal Council nga tuyambibwako Bweta Kampala tukole kolansi agenda okusooka Mukono waffe wa Mukono. N'olwaliro nti ate mu kingo za NRM gyembeera banange abenaku bayise ekivulu kyabwe mu ggulu Mukono ku center boarding lyemmanyi obulungi bayisobera olumanyi naye newuunyiza omu ku bakulembeze b'okuntiko kunkubira nti erisobe luddawo konze nakafuluma okusabira omwami bamuyita Ssentebe w'Entinda Ssenfuma nva kumukusabira ebusabaga gye bazaala abantu bange bandi mukunja nti era kati nvawo ngende tuziike Ssenfuma nkomewe Mukono. Manga bangambye oli ku meeting ya NRM mu Kitete Kode bampayiriza ndi busabaga era gy'emirundi ebiri gye bampayiriza ate nawulidde nako nti ne president teyaze. Era singa okulira abantu abane bwe nayise wano kuva ku ofisi ngagenda okuziika nasanze ne meya Muyanja Johnson Ssenyonga ng'apaakiriza awo nange nengamba naye nze ngenze kuziika nafiiriddwa mukama wange sijja kujja mu lukiiko luno era saalubaddemu naye nayiseewo nengenda mu kuziika. Ndowooza kye bagamba nti onagenda mu lukiiko lwaki. So ndowooza ekyo bampayiriza saagala kulimba era ndi wano nagamba president nti Mukono Municipality yemu gyogenda okukola obulungi mu kulonda kwa 2021 era bwe kyali yadde obulu bwaffe tebabugatta. Eri ensonga enkulu siyinza kwefula sikyukakyuka ne mmawo bwe yagenda n'atuleka wano twasigalawo nga tume tusigale mu DP yaffe. DP nayo neebanga egenzi netugenda mu Nuupu ku myaka 61 gye nnina nga mmaze nga sirona ku Museveni simuwagirangako emyaka kati 4 era sigenda kumulonda n'okulonda kwonna okunaddawo njagala mbeere mu Nuupu obulamu bwange ku myaka 7 omuntu alinzira mbigere ngenda kumulaba nja kubanga mumanyira muwagire naye agenda okupiraawo ng'awoomerwa ali Kyankwanzi ne banne bwe bagenda ne tulowooza nti oba oli awo ku olwo byamutabukako tuba tuli awo nga tulaba omukyala agenda yeeyisa mu nsi wano mbu simanyi ye muzzukulu omukulu siwulirangayo muzzukulu nga gwe Namyalo ng'ate ogamba oli muzzukulu wa Kaguta olwo Oluganda sirumanyi. Ne tumulaba ng'agenze era atudde maaso. Abasunsuzi baali bamulabye nti tagwanidde
tiketi baali bagiwadde muntu mulala gwe balaba nti yasaanye n'agifuna ku ssaawa 5 olwaleero atuwemudde. Ekyamazima omuntu osobola okugenda mu mikolo egy'eggwanga egitegeerekeka naye omukolo ogutendereza obuwoomi bw'omusajja ddala mukolo kyo eyasayininga ku tteeka erikugira obuseegu, etteeka erikugira obukaba erya anti-pornographic law nga bayita abantu nti bagende balikungirize nti Museveni awooma. Kulembeze mu kibuga ky'e Mukono tulina ennaku nnyingi okulaba nti batuteeka mu ttuluba lyerimu mu kisero kyekimu n'omusajja ono aweebuusa okutuuka ku mbeera eno. Era we want to announce okuva leero okweyongerayo tetugenda kutuula mu lukiiko lwa National Unity Platform lwonna, tugenda kubeera wano kusaaga busaazi. Pulezidenti waffe bamujja ku nnyonyi ne bamukwata jeeke nga talina musango gwonna, gwe ng'ogenda otuula n'abasajja abatendereza obuwumi bwa musajja munaabwe nga ng'odda mu kuseka kubanga owoomerwa nnyo omuceere omulimu obunzaali. Tetugenda kukkiriza bintu bino. N'olwekyo olwaleero tukaanyiza tunuulira ekiri eGoma, ettaka lya Ssaabasajja Kabaka ku ggombolola ly'e Goma lyonna tewakyali yadde ekkwota y'ekitiiyo. Abadde ssentebe w'eggoma okumala ebbanga nabadde ndi awo nga mbalaba ne munne maama we nga bakutte ekiteeso bakitadde ku nkata baagala kuggyawo kibira kyaffe ekya Namyoyo. Ono ye muntu y'omu Mukono wonna buli kizibu kye tulina. Bano be bantu abadde batubonyaabonya ebbanga lyonna. Di service gye tufunye nga Mukono tugifunye lwa abantu bano, era ffe ensonga lwaki twavaayo ne tuleeta eŋŋombe egamba nti Mukono deserves better. Abantu bonna abakozi ba gavumenti ababadde bakyokolola Mukono wano, omusajja ono abadde musaale nnyo mu bazibiikiriza. Nawandiika ebbaluwa nga nkwesyoninga eyali town clerk Mwami Kisekka ku nsonga za ssente ze bayita property rate, essente ezisoloozibwa ebizimbe ebikola bizinesi. Ne muwaako kopi nga njagala nga meeya asitukire mu nsonga eno kubanga babbye over billions of money ezaali badde zikola services Mukono. Ebbaluwa bwe yagikwata amawulire ge nasemba okuwulira nti waliwo eyamulaba ng'ateeka ekipapula ekyo mu nsawo ng'agenda mu kaabuyonjo. Kaka kitegeeza ebbaluwa enkulu ekwata platform nga tutudde ne Mwami Elisa Mukasankooyoyo atute bw'aba ayagala agende misana ng'ensi ekola ki eraba. Ekyo tukikooye era tulangiridde olwaleero teri lukiiko lwonna lwe tugenda kutuulamu naye nga tuteesa ku nsonga za pate, ensonga eziriko abantu okuwamba. Ekitegeeza bano we babadde bawaayo n'amannya gaffe okubeera nti tubeera tufuna ebizibu n'okutiisibwatisibwa buli kaseera. Tutuula mu nkiiko eziteekerateekera ebibiina ne mutuula n'abantu bwe bati be batuwaayo eri Bannayuganda gwe baateekamu obwesigwa ne bamulaba nti alimu n'obupinga bubwedde